Lukwago katika nkuwe bwino wiki nga 3 eziyise Lukwago yayita bakansala banupu mu ofisi ye n'abagamba mumbuulire buli omwasa yininge wano n'abawa ekiwandiiko age oli ne bali mwezo oba oli nange mukalulu tugenda kuttunka mu kifo kyo bw'ogamba nti oli nange PFF tegenda kusimbako muntu musayininge wano ng'ayita omu ku omu kati abamu kubo ne bagaana naye waliwo abasayininga naye nga batono abalala ne bagaana abasinga obungi kati naga ngenda kubakuba wemba temuli nange kubanga bo baali bamugamba ffe tugenda na position ya party tesobola kuleeta candidate ate naffe ne tugaana tugenda kuwagira wa PFF so ffe tujja kuwagira gwe banaleeta mu party okuleka ng'oyina alliance gy'okoze ne party bali mwezo n'avaamu kati ye nga bagamba muyina okuyimirira ku magulu gammwe kati ndako owagira bali mwezo waliwo olutalo lw'ekimpowoozi wakati wa Lukwago ne NUP okitegedde bino ebipapula Lukwago bya kalakala nabyo talinaako minutes nazimu ziraga nti KCCA yayisa nti muweeyo omwala gwe Nakivubo okitegeera era nalabye ne balubongo yanga bakibuukira omanyi babuukira bubuukizi ne batategeera kyomwala lubongo ya oyagala kwesimbawo mu Kampala nga tomanyi na bigenda mu maaso mu Kampala n'ekibiina kye ekisinga bakansala abangi mu kasi nga tomanyi na minutes za kibiina kubanga nga speaker yandibadde amuwaako minutes buli kye bayisa ne batwalako mu kibiina tubanaye twakoze bino kuba ekibiina kirina oba involved naye ne yinginiya yeeyita yinginiya bali mwezo nga naye abubuuka bubuusi kakati nze kamba we bwino KCC kye yayisa kyali bwe kiti bakansala kye bayisa bagamba nti emyala gy'omu Kampala resolution gye bayisa gyonna gyetaaga okubikkibwa gireke kubeera nga gyasamye era nga bakansala bagamba nti ripooti ze bafuna abantu abasukka 6 be bakafa nga bagwa mu myala egyo mu biseera naddala eby'enkuba ne bagamba n'olwekyo emyala gy'e Kampala gyetaaga okubikkibwa nga tebawadde era naye aga nti KCC erina okulaba ng'emyala egyo gibikkibwa yo nga KCC mu bwangu ddala okitegeera era ekyokuwahamu emyalo kubanga bo resolution yali eragira KCC ng'ekitongole kibikka emyalo oba kigibisse kitya naye balina okunoonya ssente basobole okubikka emyalo egyo oba bagikulaakulanyiza oba bagibisse kitya naye ekikulu nti gisigadde tegyasamye ze resolution ze minutes eziriwo era ze z'abakansala eyo list gy'olaba kati list emanyi ssente Lukwago ze yali awo nyingi awo KCC yateekawo biliyoni za Uganda 6 ze zagenda awo naye Lukwago yali awo biliyoni 11 ku diiru eyo y'okuzimba naye manyi ekivundu ekiri awo kiwali kikolebwawo kiri awo era bw'oba oyitawo ne woba weerookinze mu mmotoka nga ne eso oyitaddemu nga wakubyemu n'ekivundu kiyinge naye nga yali awo ssente awo waliwo ettaka lya KCCA abantu abalemerako ku ttaka eryo abantu balemerako liri awo mutunga awo naye ettaka eryo Lukwago yali ezza kati KCC bwe yagala okulinunula Lukwago n'ayungula ttiimu y'abannamateeka yennyini ekulemberwamu Lukwago and Kampala Advocate ate yeewolereza bali abantu yagamba nti abantu babeerewo naye tebawa na busuulu ya KCC naye KCC yali egamba nti abantu bano bawe busuulu. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Byonna byokola nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala so tuka ku bwanguzi nkuyozaayoza nyina Council Hassan Nsubuga ye President wa Buganda First ate era yeegwanyiza ekifo kya Kampala y'omu Masekkati ng'omubaka mu Paalamenti okukiikirira ekifo ekyo 2026 2030 agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Council buuza abantu sebo neyanziza nnyo
abatulaba mbalamusiza era mbebaza okutweyungako ku mukutu guno ogwa MS Media yonna gy'osinziira okutulaba mu nsi yonna w'osinziira abali wano mu Buganda abali mu Uganda yonna n'okwetoolola ensi yonna mwenna tubeebaza mwebale kutubeerako. Nze Kanso Hassan Nsubuga President wa Buganda First njagala kwebaza abantu ba Buganda abali mu district y'e Buyikwe nalabye mwenna mwanyumye bannange ekiri e Buyikwe Buganda First ndaga ku bifaananyi banyumye simu sigirina wano nja bikula we wali gundi Sabagala e Buyikwe ate yali Kayunga kati Sabagala yazzeeyo bamwali waali naye Sabagala yatukoze atya ddala waali basi Major General retired yani General si retired General Sabagala yatukoze atya era mujja kumulaba wano nga mukaaga nga mukaaga mujja kumulaba. Fact tuli mu kola naye program ogende okole naye interview bisobole okubaako byomubuuza ebikwatagana eggwanga kuba basajja bazirwanako basajja baluddewo basajja bazirwanako yakulira ebyokwerinda bya Uganda ku lukalu lwa Bulaaya lwonna nga atula kwembase ya Bungereza kwembase ya Uganda e Bungereza tegezeyo asotutetera yakabega ntufuna visa ya Bungereza kyangu nnyo oba oyagala kugenda tewetaaga na budde omanja kuyitamu oyitamu buyisi naye ekirala ng'ogyeko ekyo atukolekoko akamwanyi kajja abasajja abave tubalaba tumanya balina ssente era wano nga mukaaga kyema aba social media ye yagenda obbakwasaganya ate MS yegenda obbakulemberamu ab'emikutu gino baziwanze nembawa bakwezi n'obawa abasigadde sagala bakayane anakayana yamanyi naye gwoba bawadde so abantu b'Ebuyikwe tubeebaza era muganda wange Vice President wange oyo Sebagala ye yagula emijozi egisoba mu 300 abantu gye bayambadde babalabye abakyala nga banyumye abaami njozi 300 omwache kitegeeza Buganda First t-shirts zade ezisuka mu 300 so abantu banyumye sebe bifaananyi yabikulaga obitereyo abantu babirabe webale nnyo sebe webalire ddala n'abantu mwenna aba Buganda batu support ogenda bimpereza gwafenga mukaaga ngenda bikuweereza sebo nga mukaaga omwezi ogujja ja Kalanda Gardens omwezi ogw'omwenda so mujje mubeerewo abantu ba Buganda mwenna ab'Ebuyikwe mwabalabe beeteeseteese ab'Emityana Kayunga bonna bagenda kubeerawo tulabe nga tulonkinga ekisinde ekyegulidde erinnya mu Buganda ne mu ggwanga lyonna ekya Buganda First tulabe ng'ensonga zitambula esebo weebale nnyo mbadde mbuuza ku bantu bwentyo bwembabuuzizaako sebo naye yakoze omulimu emijozi t-shirt omulimu gwabadde gw'amaanyi ezo miliyoni nga 3 omulimu gwabadde gw'amaanyi n'okuzitambuza biki so tumwebaza twayogera wano ku nsonga y'ettaka abantu baga nti ensonga ezatunyumira abantu yongera okunnyikiza ku nsonga ezo naye ensonga ezo tujja genda tuzogerako mpola mu Buganda First tulina bingi ebyokwogerako tulina ebyamalwaliro ebyamasomero ebyenkulaakulana y'abantu mpozi ke twalekayo ku ttaka kalinga kamu kokka ke tugenda okumaliriza nako olwaleero nga tetunaba kweyongerayo twalekayo ensonga ya liizi abantu bangi bafuna liizi ku ttaka kati bafuna liizi ku ttaka ebiseera ebisinga nalaba wano omukulu Kasasa omujjukira Kasasa yalajana nnyo yalajana nnyo naga nti simanyi yafa nze Kasasa yafa byebimu ku byamutta ebyo kakati liizi Kasasa yali yafuna liizi ku ttaka ebuziga awo yawa oba yafuna liizi ebuziga nga ya myaka 49 kati emyaka 49 bwe jaggwako abamuwa liizi bagana okugiza obujja ate baddembe naye kyekikosa okimanyi nti Matiya bw'okwata ekizimbe n'okiteeka ku ttaka lyenkuwaddeko liizi ey'emyaka 49 ekizimbe nga kya buwangazi katugezaako edinga eyo oba makaago nga kalina oba ki enkulaakulana yonna gy'otaddeko liizi eyo bwegwako ey'emyaka 49 tolina kyojjako singa sigiza bujja byonna biddira nze yakuwa liizi era nenkukwatirako oba osaalimbidde ku ttaka lyange ennyumba yange oba wateekako enkulaakulana yonna erikweba yange so obuyinza buli eri nannyini ttaka okuzza obujja liizi oba okugaana kati ate ettaka nga si ddungi lyabulabe kubanga lirina engeri gyerifirizamu Kasasa bamutwalako ennyumba yaawo ng'etudde awo ebuziga tunuulira valiyu y'ebuziga kati emyaka 49 egiyise
Poloti yao obo jigulawo ne bebeera 5 ku 10 ebeera mu billions. Era mubalira mu dola. Mubalira mu dola. Buziga, side zeyo muyenga, munyonyo. Kololo ebyo bifo byonna dola. Agamba tuna emitwalo 15. Yes. Naye nyumba ye yagenda bugenzi bwetyo wadde 10. Okitegedde obuganda okugamba fuluma yi nenga ate ye yakugamba nti yateekayo ng'ebula emyaka 10 lize gweko yateekayo empapula ezisaba okuliza lizi obujja ne baganda. So ekyo abantu ade tebakimanyi naye kikosa nnyo omuntu akoze enkulaakulana ng'eyo. So ono tayina kamukugira konna konoga nti olina okugiza obujja. Tewali kamukaka. Tewali mbeere mukaka kugiza bujja. Waddembo kugiza obujja oba obutagiza. Ditaka lya lizi. Nti ogula ttaka nti lya lizi. Lizi myaka 4 oba myaka 9 chobola nti abagwira twali twogera ku Abidi Alam omuyindi yasengula abantu ebyale 16 kasanda nga twogera nti omuyindi oyo ettaka yalifuna atya waliwo abankubidde amasimu nga banga nti omugwira afuna atya ettaka bwe lityo mu Uganda. Ekisooka omugwira yenna mu Uganda takkirizibwa kufuna ttaka lya kyapa. Bati bali baguza. Bali baguza. Zino ezitunda 5 ku 10. Oli ajja buzina passport ye ne bamuguza nafuna n'ekyapa. Naye nga mbumenyi bwa mateeka. Era bwe mutwala mu kooti ekyapa ekyo kisazibwamu. Omugwira yenna takkirizibwa kufuna ttaka. Omugwira alina kufuna liizi. Kati liizi zino zirina kubaza abagwira. Siza banna. Kuba yakolerawo temporary n'agenda. Kyobona nti gwe munnansi bw'ofuna liizi ekufiiriza. Kubanga byokoleddeko byonna biba bisobola okugenda. Nyini ttaka n'abitwala. Wali obuzibu bwa liizi. So kati oli yeebuuza ebyalo 16 biba bitudde acres mmeka. Ttaka liba ddene. Naye oli omugwira okujja obuzinaga nti abantu mwenna abalikomba senze mugende. Kyabulabe. Yes. Kwa omuntu asobola n'okufuuka omutujjola okumugoba ku ttaka. Tulisizeeko bo mu kubanga talina waabi. Tewalaba omusajja yayokya emmotoka ye emisolo gimuleeze. N'agikumako omuliro. Tokiraba. Kati ebyo byonna biva omuntu okumutulugunya n'omutuusa ku kisenge. Okitegeera? So kiba kyabulabe kikosa abantu baffe. Kyobola tubagamba abantu baffe mujje mu office yaffe ya Buganda First. Mutukubira amasimu mutwebuzeeko. Nga tonna bakugula ttaka matiya weebuze ku munnamateekaawo. Ttaka lino lyengula lya liizi. Myaka 49 nkulaakulana ki gye nina okuteekako. Limirako emmwanyi oba bijanjalo ng'okimanyi togenda bikungula oveeko. Onokola due diligence emala. Naye toteekako bintu bya buwangaazi. Abaana bo oba abaana bankanegereze kunze nti emyaka 49 giweddeko nafadde ennyumba nagirekera namwandu n'abaana bange bagenda kubagoba mu bugobi babunde bafuke babunze bungi naye nga babadde mu maka gatemyanga omuntu oli agatwala mu mateeka naye mu mateeka oli akugobye mateeka akubye mu mateeka mateeka okitegedde akubye mu mateeka ettaka lya liizi birungi kubagwira batakkirizibwa kubeera na ttaka lya byapa naye ettaka lya liizi si ddungi ku muntu munnansi kubanga sawa yonna oyina kuteekako bintu wali ogenzeeko ku bizinga mu bitundu by'ebizinga ettaka ly'ebizinga liba lya gavumenti era tebakukkiriza kuzimbako nnyumba ya buwangazi nga olaba ekisenge kye mu bizinga basula mu bibaawo bu tenti kubanga oba oliwo kaseera buseera ovaawo n'omulala najja tosobola kugamba nti akati ntaddewo ne bw'osanga bubalabala obuli eyo ku bizinga bonna bubeera mu bibaawo baawo. Okitegedde kubanga okolerawo bukolezi ojja kumala okole ki ogende. So abantu balina okukitegeera nti liizi ttaka eribeerawo naye lyo talina kukolerako bintu biri permanent byogamba nti nja kulekera abaana n'abazzukulu. Bw'okikola oba okoze ensobi bwe babitwala ate tojja kugamba nti bw'ojja genda mu mateeka oli ajja kusingira yaga nti ettaka lyange nakuwaako emyaka 49 jaggwako. Ekirala omanyi ettaka yensibuko ya buli kimu naye oyagala tandika bizinesi ya chapati oba oyagala kukola ki buli kimu kikolerwa ku ttaka. Kati abasinga okunuma be bantu ababeera ebweru bano naddala bakadaama ne basekadaama obuzibu bwabo abamu excitement ava e Uganda nga tafunanga ku mitwalo 5 bakakadde kituufu bw'atuuka eri nga bamu emiliyoni 1 n'emitwalo aga ng'okukakana buli mwezi afisa miliyoni ejo nafuna miliyoni zenga 10 n'ezo n'aziweereza bamugulire poloti era n'abo mbafunye nnyo bagenda ne bamugamba twakugulira ne mukubira n'ebifaananyi oyo asobola okujja n'akubaawo ebifaananyi naye nga tebamugulidde. Abalala
ne bagula nga bakimanyi bwe baguze waliwo omulala eyagulawo oli yatunda emirundi ebiri kati abantu bw'ofuna ssente zo kola due diligence naddala kubanga ettaka kikulu tomalaga waayo buwusi ogamba tati nokera soka wekenenye no bonoonyi ssente oli mubawalabu okola emirimu mingi gikumenya kati abaana abo mbafunye nnyo basekadaama ne bakadaama bagenda ne baweereze mu buno properties obutunda amataka kakati bwaweerezaayo miliyoni ze 5 ettaka lya miliyoni 10 bamuga asasula mpola mpola kati ettaka libamulaze oba libalambuza oli gwasindise nti lino lyerirye bwe wajja asasula cash nga balitunda kati gwogenda okujja matiya wagula wano kumbi munansana nga bakutwala eri eyo simanya busukume eyo munda kanyanda ogati bane ettaka endagula liwa nti kati ebyo byakusonda wojjidde bw'oba toyagala atukuddiza ssente ate baba kuyambye abakuddiza ssente ate ssente bazikuddiza bagaffe tetulina ssente tulina kuwaamu ttaka ddala genda ku poliisi bw'oba tolyagala era bwogenda ku poliisi poliisi ejja kugamba jjukira bali bakolegana ne poliisi waliwo obufere obuliwo kati ku ttaka era bwe butyo okitegeera oli ajja n'akugamba matiya nina poloti nti eriwa nti eri Lubaga ya miliyoni 3 kakati kyokola miliyoni 3 ng'ozimuwa nga poloti mukola n'endagaano nti tujja kugende nkole transfer z'ekyapa oba oyiyewo matiri yenkeera nga nannyini lyajja nga ate gwe kiki ttaka lyange banguziza ani yakuguza nti gundi gwekyokola odduka ku poliisi ey'erubaga ekola etwala ekitundu ekyo kumbe bali bakolegana nayo kati ku miliyoni 10 z'oguza ettaka ng'onajja muwaaka 2 aziwa osi bw'ogendayo osakubirirawo oli kamba kubira ono si eno wa property mukubire ngajja ajja dduka misi tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurani mu bakugoka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soolenga onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu wolemedde kumwe ng'obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 57 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors ngira office bamugamba nti yatittako omusajja wamuguza ttaka ki osaba mukambwe nnyo kakati matiya nga nawe oyongera ku osi obukambwe katukoze tutya ngaga osi munaye nange ebintu by'amataka obimanyi omusajja yanguze ettaka neefuulira naye kakati namufunyidde ettaka eddala eringo naate ejjeza yonaate yotuuka emiti ejjeza ku lw'emiti ngenda namuwamu yaguze 5 ku 10 ngenda muwamu eka namba kumbe eri eka ya miliyoni 5 kati akubye ekikumi wano osinga agamba ate kati munaye olaba akuwadde n'okuwa balaba babbubi genda bugenzi tetulina musango gye tugongera kuba omusajja akuwaddemu ettaka eddala kati bakubbi ogw'ettaka ya miliyoni 10 bakuwaddemu lya 5 ettaka lino obufere nabo weebuli ttaka liri sensitive nnyo nga bw'oyogedde nti buli kimu kikolerwa ku ttaka tewali kye tukolera mu bbanga bakolera ku ttaka n'ennyonyi ebe n'asituka esinziira ku ttaka yes kati ekintu kino kiri sensitive tulina okumanya nti ettaka kyobola ffe twabagambye twagala kubuuza gavumenti land fund eyamba baawa bwe bateyamba bantu ba mu Buganda kubanga land fund yensawo yateekebwawo gavumenti okubairinga out abantu abali ku ttaka nga bangi naye nga babasengula kyomugaggaze kitaka lyange muliveeko land fund ngejja nga gavumenti egula ettaka eryo nga abantu babawa certificate waliwo ne betula bibagabira ebyapa yes naye ba mu bitundu birala simanya like rizu ne babawa ebyapa mu Bunyole eyo tubirabi katwagala ne mu Buganda land fund ekole omuntu agoba atya abantu ku byalo 16 gavumenti netagula ttaka eryo okitegeera yes kubanga waliwo amataka gali eyo mu Lukoola nakasongola ludda abagala okukola factory bazikoleyo lwaki banoonya awali abantu abangi ne babasengula yes kati wabanga abantu abo oli aguze kubanga gwe matiyo ine ettaka lyo osazeewo diguza investor oba omuntu gw'oliguzizza kakati gw'oliguzizza ye agambye nja kudiringa ne basquatters be basenza abaliko kati abasenza abo oli okubajjako abagobeko obugobi gavumenti erina okukwata mu land fund eyo kyekitabu kya gavumenti n'egula ettaka eryo kwona abagoba okitegeera
kati bwe rigula n'eriwa abantu abo ne babeerako ku lwa gavumenti ne lifuuka public land. Kubanga amataka galimu emirundi mingi, waliwo ettaka erya mayiro tuyita mayiro land, waliwo communio waliwo mambuka eyo baba baliyina, katulina public land ettaka lya gavumenti. So kati gavumenti bwerigula ne lifuuka public land, bano abantu ojja bawa certificate babeereko nga tewali abatataganya, oluusi bawe n'ebyapa kuba ekyo tukirabye. Okitegeera naye tekiri wano mu Buganda, kiri mu bitundu birala. Wano lwaki tekikolebwa? Kubanga ffe wano mu Buganda twasalawo okulonda bannabyabufuzi ekifo ky'abakulembeze. Kati bannabyabufuzi bazanya buzanyi n'owulira Lutamaguzi n'agamba bagobe wafa abantu ku ttaka. Ndowooza ye mubaka gw'osinza okuwulira ng'agamba nti waba bagoba abantu ku ttaka, naye talina solution neki. Abane nga n'ennamba teriiko, talina na solution gye yali awadde nti oba bannaye twandikoze ttyo bati kyogamba Lutamaguzi akimanyi nti ensawo eyo gyeri eya land fund. Naye wali owulidde we yajogererako wonna nti esobola okubeiringa out abantu, kubanga bo babikozesa okuzanyirako ebyobufuzi byabwe. Yafunireko akalulu. So nga ate ffe nga Buganda First twagala okulaba nti abantu ba Buganda bonna batuula ntende mu Buganda nga tewali abakuba ku mukono, kubanga twalaga ebizibu bingi nga bw'oyogedde ku ttaka. Tosobola kuweerera mwana nga tolina woobeera, tekisoboka. Tosobola kubaako business yokola kati Matiya oze wano MS muze kuweereza naye oyina gye wasuze ne woweerereza oyina ne wano woweereza tuli ku ttaka tetujja kwewanika mugandi akakati era ne tumala tukikola kuba kalina nayo nyini ezimbwa okuva ku ttaka tudde ku ttaka. Production factors za production ezimu ku zo land. Okitegeera omuntu asina wajja kulimira tunaalya kitwetaaga emmere banaagirimira wanga mubasengudde mubagobye kubanga naali mu nnyonyi oyo ye pilot ne banne bonna abo era bwe bavaayo bamaliriza bali ku ttaka ate baagala kulya bye balya birimwa mu ttaka. So ettaka kintu kikulu nnyo mu Buganda First. Twogera ku agriculture nti abantu balina okulima, balina okulunda. Tulina Kiboga, Kyankwanzi, Lyantonde, eyo nayona Sembabule balunzi banalundira wanga tebalina ttaka. Toyina wolondera ttaka kikulu. Twagala abantu baffe balime emmere, emmere emala batundeko ate Katikkiro bulijjo akubiriza abantu Ssaabasajja yatulagira tulime emmwanyi. Tugenda kuzirimira ku ki? Erina battaka. Naye era tetulina ttaka nga tubundabunda tunaakola business ki? Tewali kiyinza kukolwa watali ttaka. President Museveni yafuga eggwanga naye State House etudde ku ttaka. Era n'omala ovaayo leero Matiya n'ogamba nina ekyapa kya State House oyinza olaawe basattira. Ogamba sebo wemuli wange nina ekyapa kyawo. Amangu ago essimu ziba osobola okufuna essimu wano ne State n'ogivaako. Oyina landi yakubidde baminisita wa landi zakubira n'abakooba bano baani bakubira ne pulezidenti yennyini ogenda nga akubira sooka ojje wano ombuulire ekyapa ekyo wakifuna oti kubanga alaba ogenda kumujja wabadde abeera. Ttaka kintu kikulu okitegeera. So nga tukubiriza abantu okubeera abalamu, ebyobulamu ebirungi. Nga tukubiriza abantu okubeera n'ebyobulamu ebirungi, ebyenjigiriza ebirungi, tubakubiriza okulima, tubakubiriza okwekulaakulanya mu Buganda, okubeera nga tukulaakulanya ebibuga byaffe n'engeri zonna. Tulina kubibakubiriza ng'ate balina we babeera. Tetulina we tujja kubakubiriza nga tetulina we tubasanga. Omuntu ogenda mugoba mugambe Ssebo Matiya yimirira awo nkubuulire kati sirina we mbeera kati. In fact ne wagenda mu banka kunona kufuna loan era wayina okuba nti oyina woobeera kati kyekiri ne wanga weyimirira muntu mu kooti wakyogera nako wano oyina okuba nga oyina tosobola kweyimirira muntu mu kooti nga tolina permanent address. Tekisoboka. Era lawyer asimba nakakongo naga nti oyo Matiya tayina tugenda kumusanga wa singa kanso wayeyimiridde abula tugenda kumusanga wa kuba tayina wabeera, tayina permanent address. Ate permanent address oyina ennyumba woosola ku ttaka ate nga yiyo. Okitegedde? Bano abazimba ennyumba z'abapangisa abantu mu Kampala abasinga era omulamuzi Ronald Kaizi yatuwaako beyiro ku Buganda Road. Nga lawyer w'eside eri agamba abo tebalina we babeera temubo. Omulamuzi Kaizi ne tumugamba nti bannaye abantu abajja wano naddala mu Kampala abasinga obungi bapangisa. Kituufu bakoleramu. Kati osobola otya okumba omuntu beyiro kubanga oli talina agambye nti apangisa talina amaka ge yazimba. Abantu abasinga bapangisa. Naye yennyini bwe twagala okweyimirira mupangisa. Okitegedde? Yes, era Ronald Kaizi omulamuzi oyo nasalawo naawe omuntu oli beyiro ng'agamba nti abantu mu Kampala bapangisa tolina buyinza kumma muntu beyiro kubanga apangisa. So naye n'apangisa ennyumba etudde ku ttaka.
bwekiri. So Buganda tulina okukimanya nti Buganda ne Uganda yonna twetaaga ettaka. Mu nsi yonna zolaba Abangereza okugenda okujja batuwambe eno biki byonna ebyobugagga byonna Winston Churchill bye yali ayogerako nti Uganda is a part of Africa. Kaita tuwana buwanyi. Yalaga nti abo balina ebyobugagga tusobola ogenda ne tubibbe era babibba. Naye ebyobugagga byali byattaka tebyali mu bbanga. Okitegeera? So Bungereza okugenda ecolonizing amawanga gonna yali efa ku ttaka. Ttaka kintu kikulu naye kati waliwo obubbi obulala obuliwo nga katugambe ettaka likayandirwa abantu babiri. Omu waba asingako amaanyi omu n'aleetawo poliisi. Ono gwe basinga amaanyi bwe bamukwata bamuteekako aggravated robbery. Bamuteeka mu prison n'abeera eyo. Gye bali abasinga. Bulungi nnyo. Agenda okuvayo ng'ettaka lye baali tutte. Nina n'ettaka lye nalabye waliwo eyambuuzizza naye yamaze kiraba ku mawulire ku TVM. Nga likayanirwa abantu babiri liriko ebyapa bibiri era chairman w'ekyalo n'agamba ye takirabangako. Kati chairman mpozi nga toli mu Uganda. Ekyo ekintu kibaddewo okumala ebbanga nnyo. Waliwo ne byebakwata beeruweeru Ministry Office ya Land. Ebiseera ebisinga kikolebwa ku nsonga nti land zekola ensobi. Abakozi ba land zibennyini nga bakoze ensobi eyo. Beera nsobi balidde akasente. Anti baba balidde akasente kyengamba bakola obufere bennyini aba land ne beekubana ne bano. Ne musanga ebyapa byonna mu land zijebiri. Naye ku ebyo ebyapa kyova olaba nti bwe mugenda mu kooti eragira ekimu ku byape kubaga land zeyina okujja. Kooti eyina okutumya aba land ne bajja ne bagenda ne bagerageranya ebyapa. Era land zeyina okuvayo ne report egabe nti ekya Kanso Nsubuga kifu ekyamatiya ekyapa kino ne batuuzaako ekyapa. Kati land zeyina okola verification eyo egirete mu kooti. Kooti ereka nti ekyange kifu ekya Nsubuga ekyamatiya kyekiramu. Okitege. So ebyapa okubeera ku ttaka ebibiri tekitegeeza nti ebyapa ebyo byonna bituufu era ettaka erina okugabanibwa nedda. Kitegeeza nti balina okunoonyereza okulaba nti bazuula obufeero obwo bwakolebwa butya ettaka lino okutuuka okubako ebyapa bimeka era ekyapa ekimu ku byo kirina okusazibwamu. Okitegeera? So ensonga eyo mulina ogitegeera kyetusembyayo ku ttaka olwaleero. Waliwo eyankubidde essimu mukyala ali Nairobi awo. Nagamba MS tumwebaza okutuwa obudde. Nagamba naye nagula ettaka lyange ku Jomai property consultant. Nagamba naye ekyapa ekyo kyekinakyuka kudda mu mannya gange. Naye ate Jomai byemuwulirako birala. Ngenda kukola ntya? Kati Jomai yamuwulira. Ekisooka Jomai yalangirirwa mu lubu lw'abaavu lunkupi. Omuntu bw'alangirirwa mu lubu lw'abaavu lunkupe bassebo ne bannyabo. Gavumenti eba temumanyi naye baba bala abantu mu census tebamubala. Jomai abalibwanga ghost abeera muzimu. Kati omuzimu yatuuka kweyo level Jomai. Ojjukirako none yatandika ebyettaka property master Kasulu. Bamulangirirako era naye mu lubula. Naye yabba abantu yaleka kati aba ababbi olwo. Okimanyi kati ekigamo property master mu bangi. Mu byalo bakikozesa olw'abagezigezi property master manya bamubbi. Kati omukyalo oyo ekisooka endagaano yali ki omanyi kati nze njali falinga yagula ettaka lya kyapa. Kyengamba naye ekyapa tekinnakyuka. Njali falinga ku Everite kuba nakolako nayo. Era ne kakati mikwano gyange. Ti Everite bwe beekuguza ettaka kuba yetunda 5 ku 10 n'okwambuka. Bojja esokugamba ebyapa biri ready oba tebiri ready kubanga yeegula yika katugambe nga 2 netematema mu 5 ku 10 negamba ebyapa byawo byonna biri ready gwe ngoyina kujjana national ID yo nofuna ekyapa ne bagenda eri mulandi ze wakiso oba okusinzira ettaka ojjeriri ne bakyusa mangu nnyo nofuna ekyapa kyo kati ye bamugamba batyanga kakati yagula ettaka nga taliiwo kakati bwagula ettaka nga taliiwo kati ne bamuwa ekyapa yawereza sente nasoka ne bamukolera endagaano nti olese sente weziti yafuna omuntu next of kin we n'agendayo ne bakola endagaano n'asasula ne bamusalira n'ekyapa nga bw'ogambye nti kiri redde Everite bwekola kituufu ebyapa biba redde naye transfer zikolebwa nga nnyini kyapa ekyo waali kati ye ekyapa bali abamuguliza ettaka bakijjayo era akirina naye tekinnabakolebwako transfer kati kiri manya gani nkomyawo kikyali mu manya ga Jomai property consultant ettaka lyo balikolerako ettaka lyo balina kye bakolerako era ettaka lye kati otalina buzibu bulyawo komewo yakomawo
Tannabakoma. Asooka akomewo. Kati yabadde ambuuza mu mateeka nkola ntya kuba oli kati abali bwange yafa. Nze mufunira munnamateeka w'ebyettaka asobola omukolerako. Kati ye yakyadde ayagala kumuwa bulamu naye asooka akome kuggulawo. Kyembadde njagala okumutangaaza ne banne abali kuba balina ekizibu ekyo bangi. Ekisooka sooka okomewo. Bona akomawo kugenda mu kkooti ofune ebbaluwa eyo eyalangirira Gujomayi nti ali mu baavulunkupi. Bona agimala ojja kugenda mu landisi osobola okufuna munnamateeka n'akuyamba kuba bannamateeka bano baawukana mulimu ababeera ennyo mu by'ettaka. Kakati ojja kufuna munnamateeka mugende mufune ebbaluwa eyo okuva mu high court eyamulangirira bwe munaamala mugitwale mu landisi. Landisi tejja kuba na kirala ojja kula bukozi transfer. So yabadde akyeraliikirira. Tokinako. Okujjako singa ettaka eryo ate libadde nga liriko omuntu omulala ng'alikolerako. Mulikayanira olwo ng'oyagamba nange nagula. Abo badde oyiiya bipya. Kati awo wabeera obuzibu naye era nakyo ekyo kisobola osootingibwa kubanga ettaka libaako ekyapa kimu nga bwe tubagambye. So ensonga z'ettaka katusooke tuzikomyawo. Naye nga tenaba kumya nsonga za ttaka. Omuntu yenna ng'ofunye ssente n'oba ogula kapuloti ka miliyoni 2 miliyoni 5 miliyoni 10 ekisooka akola due diligence ku ttaka eryo ly'ogenda okugula. Ekirala wafirizeyo emitwalo 5 ofune munnamateeka. Niwe kaba kakadde. Gwe ofize ettaka lya bukadde 10. Okuguza ettaka lya bukadde 10. Ate obukadde 10 bukalubirira. Bukalubiriza wa munnamateeka. N'agenda nakolera saaki n'akubulira nti ettaka lyo liriko kino ne kino. Naye kati obuzibu bw'abantu bakukuta bukukusi nti ofuna ssente n'okukuta ogunomaliza bakufera ate n'ojja ng'opapala nti bakufeze. Due diligence ebeera enkulu. Funayo bannamateeka. Abatali bayaaye ne bannamateeka mwebajja genda giteeka ne plot number teekayo eri mulandisi. Bakebere bakole saaki. Ekyapa kiri manyagaani. Loti eri kugundi ki. Ettaka lino liriko caveat oba tekuli. Caveat oba tekuli caveat. Ebyo byazo anoteeka caveat ku ttaka eryo. Oba weewala okulisalimbirako gwewo caveat. Kubanga caveat kitegeeza ettaka ly'olikuumye. Otaddeko envumbo. Kati nze bwe ngendayo nga njagala okulibba ninga nti ettaka lino kandi kuba ndiguziza Matiya. Ndimuguziza mu bufere. Kakati Matiya jagenda mu landisi. Akebere bajja muga nti yaguze ettaka si mutuufu. Kuba ine ettaka liriko envumbo yagiteekako ye Anod. Kiseeza Anod bw'olina okunoonya. Yenanyini ttaka. Kuba ataddeko envumbo yabeera nanyini mu kiseera ekyo. Naye kati obuzibu bwaffe otufuna ssente okisooka kukukuta tukukuta. Kituufu. Otumala okukuta ne batubbirayo. Nawe osobola okwebuuza ku muntu oyagala kugula ttaka. Kubanga real estate companies gendayo. Weziri wano. Genda mu Everite weebuuze. Everite gendayo weebuuze. Oba genda mu Ministry ya Lands wali bajja kubuulira. Genda ku Uganda. Genda ne ku Mutimbagano. Association Bureau olabe companies tuleta empandise. URSB. Babaziwandiisa. Naye obuzibu bwammwe. Olufuna ssente omanyi. Era nalabye URSB yafulumiza kampuni eziri mu mateeka ezikirizibwa okuyigiriza abantu emmotoka. Newunyiza ng'ezimu ze mbadde ndabanga ez'amaanyi ndowooza okiraba. Bw'obeera eno gayo kampuni y'amaanyi. Mu kufulumya bafuza Eastern, Western, Central biki. Neze teweewunyiza naawe. Ng'ezimu ku z'amaanyi ze tutya nga teziri. Abamu bayigiriza mu makoona yagenda na parking mu koona n'ojja n'omuga kati olunaku njako mmeko ogenda kupa emitwalo 3 essaawa 2. Ye kituufu ayinza obba nga yali instructor ku ssomero ng'era abimanyi kati nga talina license emukkiriza. So ebintu byonna bye tukola kati due diligence ebeerewokko. Okunoonyereza kubeerewokko. Tuleke olaba ne oba onasasanya emitwalo 5. Noonyereza kuba ssente ezo ozikoze zikumenya kituufu. So n'olwekyo njagala tugende ku Mulago Nakivubo kanso. Tugende ku Mulago Nakivubo ekisooka ndaba okukayana amu yakubyeko ebibaati agenda kuteekawo ndowooza enkulaakulana ey'enjawulo. Naye ndaba Lukwagagama nti gundi kanso ya Luyirika yewa go ahead okugenda mu maaso n'okukola bino. Kino enkulaakulana eno yandibadde leeta abantu okuba enduulu ey'amaanyi kubanga balaganga agenda okutattana ekibuga. Sebo neyanziza ekintu era ng'ojjawo nti ensonga eno era efuuse etanize ntu political nga ndaba ate kati eri mu kukuba Zahara Luyirika. Kakati ensonga eno nnene era nkulu. Nze nga president wa Buganda First ate nga nze ayagala okuvuganya mu Kampala Central.
mu kibuga mwennyini wakati awali omwalo ogwo wennyini w'ogulaba ndina omuntu omutuufu abo balonzi bange mu mawulire tuga nti oyogera ku subject naye oli authority kati gwe ndiko ye muntu omutuufu. Yes, so n'olwekyo nina obuvunaanyizibwa bungi obugwogerako. Kisooka be balonzi mbeera mu Kampala. Mu Kampala wakati ninamu amaduuka agawera 6 mu Kampala wakati agawera 6 ne gundi yangambye alina amaduuka aga Salongo Matovu omwogezi wa nini tuli bakozi nze ndi munnamateeka ndi musuubuzi sente tuzirina tukola kale kamotoka kako kamanyi kajjagwa sisse 13 mu ebyo ngamanyi kamotoka muganda wange yamanyi kati president wa NIDI oba kati balinawo akyali mwogezi talina naye ndowooza gundi ye bamugobera Kabuleta abasajja bamusinga amagezi abasajja bakubisa amagezi technical tactical Kabuleta ekisooka Kabuleta tetuli eyo nze katono nnyo yitayo kyenamunenyaako katono bigambo bibiri kyenamunenyaako kimu nti ye waba ayogera n'emikutu yonna gye bamukyaza talina wadde akawandiiko ku ebyo byayogera talina. Ekirala tusobola kugamba ssabawandiisi w'ekibiina nti talina bbaluwa ya P7 abula baaba kagamba yayokya oba weeyokereza ddala weesaanyiza ali mu kwesaanyawo bwesaanya era bamuwadde amagezi obutadda mu mawulire n'agawuliriza ne kakati atudde waka agenda ku kyakya abuulire ekigambo batusaga ssabawandiisi w'ekibiina mbu talina bbaluwa ya P7 kagamba kati yawandiikira ati electoral commission bbaluwa zaza kati abasajja amanyi kye baamukola bakwata empapula z'obwa president ku kadi ya NIDI ne bazijjayo bazijayo aye bwagenda okujjako nga nona za independent tebasobola zimuwa bajja mugazizo bazitwala basajja bagezi bamatovu matovu bannaye kakati eyo tuvuddeyo so ngambe nti mu kibuga nkoleramu mbeera amaduuka ate oyagala bakiikirira agasoba 6 ate njagala obakiki so agasoba mu 6 saa 3 agasoba mu 6 nikati mulina sente temaga tuwa busi era nze omu ku babadde bagadde amaduuka wano nga tuli mu kwekalakaasa olw'emisolo egy'emiyitirivu. So kyenjagala okugamba nti kibuga Kampala twagala kikulaakulane era Kampala mu nkulaakulana yaayo tulina okugyamu ebyobufuzi tubiteeke ku bbali bwe tuba twagala Kampala ekulaakulane. Nze nafunye minutes zonna ezayisibwa mu kanso eya KCC listing njina wano sebo anti nkugamba nafunye minutes ezayisibwa resolution eziziyisibwa amanyo galaba ago amanya nagalabye bano bakansala bonna nabalabye era be bali mu lukiiko luno naye olukiiko luno teruyisangako kubanga olwaleero bw'oba osomye ku lupapula lwa Daily Monitor omutwe gubadde gugamba osobola onoonya akantu gubadde gugamba order from above utaddeko ekifaananyi kya President Museveni ng'asayininga ebbaluwa gye yawadde yawadde hamu Daily Monitor order from above ekifaananyi kya President Museveni ng'alina ebbaluwa gyasayininga gye yawadde ani hamu akulaakulanye omwalo kakati nga lwo olupapula lwa Daily Monitor lugezaako okugamba nti bino KCCC ye yabiyisa ate nga era talina n'amaanyi gatuukaawo kubanga ekyamazima bino ebipapula lukwago bya kalakala nabyo talinaako minutes nazimu ziraga nti KCCA yayisa nti muweeyo omwala gwe Nakivubo okitegeera era nalabye ne balubongo yanga bakibuukira omanyi babuukira bubuukizi ne batategeera kyomwala lubongo ya oyagala na kwesimbawo mu Kampala nga tomanyi bigenda mu maaso mu Kampala n'ekibiina kyo ekisinga bakansala abangi mu kasi nga tomanyi na minutes za kibiina kubanga nga speaker yandibadde amuwaako minutes buli kye bayisa ne batwalako mu kibiina tubanaye twakoze bino kuba ekibiina kirina oba involved naye ne yinginiya yeeyita yinginiya balimozi nga naye abubuuka bubuusi kakati nze kamba we bwina KCC kye yayisa kyali bwe kiti bakansala kye bayisa bagamba nti emyala gy'omu Kampala resolution gye bayisa gyonna gyetaaga okubikkibwa gireke kubeera nga gyasamye era nga bakansala bagamba nti lipooti ze bafuna abantu abasukka 6 be baakafa nga bagwa mu myalo egyo mu biseera naddala eby'enkuba ne bagamba n'olwekyo emyala gy'e Kampala gyetaaga okubikkibwa nga tebawadde era ne baga nti KCC erina okulaba ng'emyalo egyo gibikkibwa yo nga KCC mu bwangu ddala okitegeera era ekyokuwa hamu emyala tebaki kubanga bo resolution yali eragira KCC ng'ekitongole
kibika emyalo bakigibisa kitya naye balina okunoonya ssente basobole okubika emyalo egyo oba bagikulaakulanyiza oba bagibisa kitya naye ekikulu nti gisigadde tegyasamye the resolution ze minutes eziriwo era ze z'abakansala eyo list gyola kati list ena tenge egamba nti simanya authority councillors who signed on 10th April 2025 to give na Kivubo drainage channel kati aba bafulumiza list bawandiiseko buwandiise ebyo bintu naye baba bagala kutegeera bagende basome Daily Monitor wa leero bagenda kutegeera banoonya ne minutes zaali mu kanso kubanga Lukwago gundi zalina empapula zonna zakalakala nazo kati ate ekyo tekiriiko ekyo kyosomyawo ekyo oli yafulumiza list yakyewandiikiddeko yafulumiza kano ka list yakyewandiikiddeko naye minutes Lukwago zalina tekiriiko ayina ziri emyala mugibikeko abantu baffe bakubaleme kola ki kufiiramu nga bagwamu kati njeroza KCC minister wa Kampala Jatimisa Kabanda ne banne ndoza bakitwalira president baga tetuyina ssente nga KCC ne waliwo mugagga waliwo investor asobola okola ki okukola kino ko Museveni president namubuza aliwa hamu naagenda nawayo ne plan njiraba yamanyi KCC plan negiyisa kati binayo nabibadde biyitanga Lukwago ali luddawo naye olwokuba nti Lukwago bambi talina mulimu mu KCC talinamu mulimu ofisi ye eri dormant kutongoza bimotoka bya kasasiro bine ebiyola kazambi mu kabusiro nga babikumbu KCC yagole motoka mbakasasiro baba biguze olusi batero mu bamugamba bitongozi naye ate mu ne babitunda e Rwanda kati babipangisa okuva e Rwanda ne babirete Uganda kati ekyo sinakimanya Lukwago yakyogera mu kanso naye mu parliament mu kakiiko ka kosasa yote yaleta biwandiike era bamugamba abitwale mu kakiiko ako basegona bamugamba leta ebikakasa ekyo kyoyogera propaganda kubanga yebuzeki yagamba nti motoka byaffe webiri era mu Kampala mubira babitamba ebya cases weighing machines bayogera ku weighing machines manyi ezirongoosa kasasiro ezibeera nga mulongoofu nga wakuba waliwo land fill ne dump site kati bagala kuba na land fill kuba mu land fill kasasiro ayinopimibwa ne mumanya mulese tani mmeka ne mufuna ne musortinga ne mukola kati bayogera kubiri bi weighing machines scales kati Lukwago ino leeta obujulizi obwo tini abakikola bakwatibwe kati Lukwago lwaki buli bayogera ku ensonga gamba kanso ya Luyirika atandikirawo ye yawaayo omwala gwe nakyo Lukwago ndoza sente bamuwantono kubanga waliwo n'obujulizi obuliwo era nja kubuleeta oluddako nga Lukwago ayina yali akaayana ku sente hamuze yamuwa ku deal eno ey'omwala obwo bujulizi we bulinja ngagamba nti sente mupadde nti sente ng'akaayana n'oli eyazimuleetera mu ofisi ya Lukwago yennyini buloka era eyazijja ewa hamu okuzireeta ewa Lukwago yajja ne buloka eyo yajja ne Susan Kushaba omanyi kati Susan Kushaba ne Lukwago tomumanyi Susan Kushaba yali mu butale yali mu butale bw'owino kati ye ne Lukwago omukwano gubasaza muka era Lukwago bw'ava ku leediyo enkeera asindikayo Susan Kushaba bamukyazi yamukolera pulogulaamu zonna eza leediyo kati kwakyala Susan Kushaba yona tayagala kwesimbawo ku yajja mu kamyufu ne bimulema kuba Kampala Central yajja mu kamyufu ka Kampala Central umane MP Kampala Central umane MP Kampala Central gundi yabagula bonna n'abajjamu ajati minsa yajja mu Kampala Central kati kankubuulira bwajja jukira mu Electoral Commission ye NRM bwe walinga ogenda okuzaayo empapula ng'ogenda n'ebiwandiiko by'obuyigirize ebwo kati yali tabirina awo yakoma naye ng'empapula yazijjayo eri so yakomaawo ye by'okwesimbawo n'abivaamu talina buyigirize bwa siniya ya 6 kati abasigalamu ababiri be bali abalekera Ajatimisa Kabanda bana bakadde abalekera Ajatimisa abo kati awo be bavaamuko batwala obuyigirize wabwe ne batuukiriza byonna kati ye ono Susan Kushaba byamulema kuba talina wadde ebbaluwa ya siniya yakuna so ye yakiviiramu awo kakati yeekutte ne Lukwago kubanga hamu yabawa sente entono kati ye amwazi muwangani Susan bazimuwangani anti Susan ye broker yagatta Lukwago ne hamu bana ababiri kati sente ezo zaali ntono okitegeera so kati olutalo oluli awo sente ze mwampa ziriwa sente ze mwampa zaali ntono hamu yongera ku sente kino nze nkite kati Lukwago lwaki akikozesa nnyo kuba Zahara Luyirika ne NUP kino anti kati akikozesa
Lukwago kati kankuwe bwino wiki nga 3 eziyise Lukwago yayita bakansala banupu mu office ye n'abagamba mumbuulire buli omwasayininge wano n'abawa ekiwandiiko age oli ne bali mwezi oba oli nange mukalulu tugenda kutunka mu kifo kyo bw'ogamba nti oli nange PFF tegenda kusimbako muntu musayininge wano ng'ayita omu ku omu kati abamu kubo ne bagaana naye waliwo abasayininga naye nga batono abalala ne bagaana abasinga obungi kati naga ngenda kubakuba wembate muli naye kubanga bo bali bamugamba ffe tugenda na position ya party tesobola kuleta candidate ate naffe ne tugana tugenda kuwagira wa PFF so ffe tujja kuwagira gwe banaleeta mu party okuleka ng'oyina alliance gyokoze ne party bali mwezo n'avaamu kati ye nga bagamba muyina okuyimirira ku magulu gammwe kati ndako owagira bali mwezo waliwo olutalo lw'ekimpozi wakati wa Lukwago ne NUP okitegedde ne NUP nenga Lukwago yekwasa ki yekwasa bino kati kankubuulira omanye wali oyiseewo ku Northern wali Namungoonaawo wasengejera Kazambi wa KCC nayitangawo nnyo nga ngenda nkyakolera eri ebuli naye omanye ekivundu ekiri awo bamusengejerawo Namungoona bw'otuuka ku ttawo ly'e Namungoona tandika okudda e Bwayise nga wakadde e Bwayise ndabawo tomanya outside awo ntegeddewo kakati omanyi sente Lukwago ze yali awo nyingi awo KCCA yateekawo biliyoni za Uganda 6 ze zagenda awo naye Lukwago yali awo biliyoni 11 ku diiru eyo y'okuzimba naye manyi ekivundu ekiri awo kiwali kikolebwawo kiri awo era bw'oba oyitawo ne woba weerookinze mu mmotoka nga ne SO yitaddemu nga wakubyemu n'ekivundu kiyinge naye nga yali awo sente awo waliwo ettaka lya KCCA abantu abalemerako ku ttaka eryo abantu balemerako liri awo mutunga awo naye ettaka eryo Lukwago yali ezza kati KCCA bwe yagala okulinunula Lukwago n'ayungula ttiimu y'abannamateeka yennyini ekulemberwamu Lukwago and Company Advocate ate yewolereza bali abantu yagamba nti abantu babeerewo naye tebawa na busuulu ya KCC naye KCC yali egamba nti abantu bano bawe busuulu mu KCC kuba ettaka lyaffe kituufu balina okuwa busuulu babeegule kale abo baba babiba nga Lukwago naye Lukwago ettaka yali ezza mu lukujjukujju n'alitwala naye kati ettaka eryo naye agamba siri agundi jjukira okugenda kwa Jennifer Musisi kwali mu Lukwago kubanga ye director yenna amuwakanya Lukwago addukirawo eggulu ewassale era director tasobola kusulawo kasakuwaabira eggulu ng'ovaawo kati eggulu bamwagalawo Lukwago ewa oweggulu ayagala mwandikira kakatiddamo njogereko ngenda kujjako obwatandisa okuva ku mulamwa kati bamuza ku mulamwa kati wali olabyeko nga zeemu okwogera ku weggulu era gwe kasita Lukwago kasita obeera director ne weeyingiza mu nsonga ez'ettaka eryo naki ng'agenda eggulu nga muga nti muzeeyi waliwo ono enkeera director tasigala Lukwago talwanirira mu Nakampala talwanirira mu Nakampala gwosobola okuba nga olwanirira mu Nakampala ng'emyala gye tusazeewo gizibwa abantu baleme kugwamu ng'omanyi nti enkuba bw'etonya neyanjala mu kibuga oba tosobola kwawula wali mwala newe gutali kubanga amazzi gaba ganjadde kati omwala gwe nakivu ogwo gulaba amazzi bwe ganjala gayiikamu owino neno muhamu mu kizimbe ate ne gayiika n'eri mu Mukwana Arcade eri mu Mukwana yawali ku mini price awo wonna ne gatuuka mpaka ku mini price wali awali ka poliisi awo wolaba kati abantu baveeyo nga bonna batambulira mu mazzi abamu otera okubala nga baweese ne ku migongo ababoda nga bagwa namu n'okugwamu okitegeera kubanga era nasanga waliwo we Bwayise awo omusajja emmotoka kubanga ne Bwayise wonna wonna kasenkube tonya amazzi gababwega toyawula luguudo mwala tosobola era emmotoka yagwamu awo mu mwalo ogwo kati ffe kitugamba nti KCC nga bwe yali eyisizza nti twetaaga ba investor hamu tetwagala akomaawo olw'okuba wali amaduuka age ffe nga Buganda First nga ffe aba Buganda First twagala KCCA emyala gyonna egiri mu Kampala egiwe hamu bw'aba alina obusobozi waba tabuyina gavumenti emuwe ssente oba efuna investor omulala
emyala girongoke tulaba bano ba investor abajja wano mu Uganda nga tebalina wadde 10 government nemuwa ettaka nemuwa ne sente owa briefcase nga ba briefcase government nega kati tunuli eddwaliro lyerubewo penalty investor yaja penalty taina sente government yino muwa sente ate bwa malambo alisoloze simanye emyaka 7 ate simanye alidizega kati ebintu ngeyo bilioni eza Uganda ezakagenda opit ne kutusa eddwaliro terigwa kitegeeza Lukwago akubye diru nyingi mu kulajana lajana okwo office ya Lukwago gye bamuteerawo yakufunira mu sente kubanga kubuuza nti office ya Lukwago ekola mulimu ki gwe jimbu gumbuli Museveni yagamba yasigala na njegere ebijegere Museveni yabiwayiwa amakubi kufulu byonna n'abiyuzayuza okitegedde kubanga waliwo executive director obuyinza bwonna buliye ne obuyinza buli mu wakati wa executive director ne minister wa Kampala bajiwa ministry namba cabinet minister wali ne state minister wali kakati abo ne executive director balina obuyinza bwonna obwa Kampala bwonna tukimanyi balina waliwo ba director bangi owaligo owachi bonna bali omwo mu Kampala kakati Lukwago ye ka office ke bakateka wali gwe kutulira omwo sale ya mutera ka office kutulira omwo diruzo so jeno sale yateka office ya Lukwago kuba ye president Museveni yali asazewo ebyobufuzi abigire ddala mu Kampala ekulakulane botuko mu bibuga muganda wange gwe Matia oyinza obato na ambulance nyingi naye fe tutambudde Europe kumpi yonna ne tujimalako tewali nsi osobola kugenda muno osanga notuuka nosanga omwala ngo ogwenda kivuga osobola n'okwebuuza muno temuli myala nsi naye emyala gye giri naye nga bazimbako ebizimbe amazzi gayita wansi ne bw'otambula ng'enkuba yatonnya etya tosobola kusanga mwana okitegeera kubanga beewala kibantu kufiira mu myala tukimanyi waliwo n'omukyala eyafiira emutunga oba yali wa miyembe oba waki n'afiira awo emutunga yagwa mu mwala ng'enkuba etonnya aba bodaboda bagwamu wano okusawa yakwini enkuba bw'etonnya amazzi ganjala ne weeba mmotoka etya n'okuyitawo era bw'osanga buno obumotoka obwammwe kati nga kafirudako wali totawaana kusala eyo sesete sala era kati olina okunoonyayo ku mmotoka ey'amaanyi naye kati ofunye omukisa nti emyala gigenda kubikibwa tojja kuddamu kulaba mataba onyunyukidde ngambye nti mmotoka yagwa mu mwala wali sikunyukiddemu kagwa mu mwala awo naye kati firudayo tesobola kusalaawo nga masi usiibula abantu wonna wawadde osinzira okubeera abantu tulina obbajukiza sebo nga 6 mujje wano kujja Kalanda Gardens nga 6 tulonkinge Buganda first enamba yaffe eri 0702 93 96 sebo neyanziza nnyo mukama bakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale amina wonna wawadde osinzira byonna byokola tukome wano leero tutandikire awo akuuma atakuumira mpeera